kwasuzo kyano jalo kwaliza konate program yafe akalulu esokede dala omwaka 2021 jalo kusoko okuyuzayoza lwakatonda okutusobozesa okuba twamazeeko omwaka 2020 ate netuyingira bulungi 2021 buli yesunga kubanga tulinamu okulonda ku mitendera egy'enjawulo okuva ku president paka ku bakansala abasemberera ddala abatukiikirira ku magombolola. Nze Ronald Sebutiko Muvana Kasongola leero nze ndiwo okulamu nange Charles Seruga Matovu akyalina emirimu gyakwasaganya naye nga Sabiti ejjamanyi mujja kuba naye bulungi nnyo. Omwaka gutukwiye mabega gubaddemu ebintu bingi. Mwalabye n'okwogera kwa president ng'agezaako okutebeeratebeera nga gutambudde naye twebaza Mukama Katonda tusobodde okuba nga ate tuguyitamu. Olwaleero nga bulijjo era pulogulaamu akalulu 2021 nina bannange bana abaneegaseeko betugenda okuba nga tuwayamu nabo naye nja nasooka nkujjukizeeko Sabiiti eno nayo ebadde bize ebaddemu ebintu ebyenjawulo. Sabiiti eno emu ku mboozi esinza okubeera ku emwa gy'abantu ey'ebifo bisoba mu 10 akakyuka ebyokulonda pekavayo ne kategeeza nti nedda ebyo tebakkirizibwa kubanga banoonya kalulu era nga mu ebyo mulimu Kampala yennyini nowetuli ewaffe eri Luweero Mukono Wakiso Kasese Kazo ebitundu by'Ejjinja Mbarara Masaka Kabarole Tororo awamu n'eri ku bizinga by'Oluvuma. Naye Sabiiti yemwene era onalibwe Kyagulanyi Ssentamu yagenda ekalangala eyo naye tebyasoboka ne bamukomyawo bamuteeka na munyonyi paka bamutambuza paka Makage Magere. Kakati ebyaddirira awo jjukira waliwo ebyali baddewo era okulaba amawulire ebyabatuukako yali agenda okunoonya Kalwerwengo ku media center awo abamawulire nebagala era okuva mu mbeera waliwo olukunga lwali lugenda mu maaso katusubire nti ensonga ezo nebekikwata kwa zijja kubanga zitereezebwa. President Museveni naye abadde agenda mu maaso n'okunoonya kalulu Sabiiti eno yaliko mu bitundu by'Emukono naye ng'ebyo bafutegeeza nti yagendayo nga presidential candidate yalina enteekateeka zeragenza okutongoza naye olweggulo yayogerako eri abantu b'Emukono era ne Wakiso bw'atyo bwe yakola yasembeyo ng'atuwa obubaka omumalako omwaka ate n'okutulaga omwaka ogujja wetuteeseteese okuba nga tugutambuza. Abalikoodi olukiiko lwotaba ebiina abakampalani nabo babayo n'ekiwandiiko mukyala Justin Kasule Lumumba kyeyasoma nga balaga okunyolwa okuba nti akyuka ebyokulonda kaali kayimiriza enkuŋŋaana mu bitundu ebimu naye nga tekamaze kubeebuuzaako. Kyenasembye okumanya nti baliwo enteekateeka ery'okuwasinkana ku ntandikwa ya Sabiiti ejja bali basobola okuba nga batambuzaamu ensonga ezo. President manyi mwena mwamulebe yabadde ayogera yatunyonyodde ku nsonga ez'okutibwa kwa Mukulu Zebula omukulu Mutendesi wakuba ebikonde naye ekyasinze okunyirira yagambye nti ensonga y'okubba obululu yalabudde nnyo mu abavunaanyizibwa ku byokulonda n'agamba ekyo kikome tayagala kuddamu kukiraba mu kalulu kano akajja. Olwaleero tugenda kuba tutunuulira ensonga eno ey'okuyimiriza okunoonya akalulu mu bitundu ebimu kuba minisitule y'ebyobulamu okutegeeza nti embeera erudde eyo yali eyongedde okusajjuka olwokuba nti keesi ez'abantu bano abalwadde COVID zibadde zeeyongedde era ng'okuba nga tubaganya ebirowoozo olunaku olwaleero tugatiddwako mwami Kenneth Kakade ebisimbye okuba Namunigina mu kitundu ekya Nakawa West. Tulina ambasada James Kinobe Mulyana Kamunange ye ambasada waffe eri e Khartoum Sudan abasinga mwamanyayo nnyo ku mulembe gwa president oli yagenda Omar el-Bashir senso balaba nkyaliro. Ategatiddwako mwami Rosias Mukasa yesimbyewo ku kifo ky'obubaka bwa Parliament kitundu kya Rubaga South ku kaadi ya National Unity Platform nazo okulaba. Yategatiddwako mwami Senkezi Emmanuel yesimbyewo ku kaadi ya NRM mu municipal ey'Ekira senso okulaba sebe mwami katandise okutuuza ku atulaba kubokeye TV1. Nze Kakande Kenneth Po nesimbyewo Nakawa West ku kifo kya member of parliament akabonero kange mupiira
nebaza ababukedde TV olw'omulimu gw'omukolo gw'okusomesa eggwanga abantu mwenna abatulaba enkya olwaleero nebaza Mukama Katonda abasobozesezza okuyingira omwaka guno mu ngeri gye tuguyingiddemu abafunye ebizibu nsaba Mukama anyiga ebiwundu ebyo abafunye ebyessanyu abongere nga byamuyiika mbebaza mwenna ababukedde omulimu gw'omukolo gw'okusomesa eggwanga tuli mu kaseera ka kalulu ate ng'esigadde ennaku nga 13 tugende tukuba 12 in fact tugende tukuba akalulu bingi ebirina okukolebwa tusaba obukkakkamu n'obwegendereza mu nkyukakyuka eno gye tugenda okuyingiramu abantu b'Ennakawa mundabiranga ddala kwendi ku ballot olaba omupiira bw'otiikinga nze Kakande Kenneth Paul tweyanza nnyo mwami Kakande Ambassador James Kinobe kulamusiza munabulemezi munange ate namusa abooluganda kujjako n'omusaayi muto gwe mbadde simanyi nnyo naye oli naye eyo gyetusalira waffe namugongo onokuseruganda veteran tuludde mu bwe tukinga tugira bwe teransanyisa okukusinkana era nkweba ekyaweereza abantu ab'Ennakawa njagala mu ngeri enjawulo nange okwebaza bannabukedde tusobozesa okubeera ku programu eno esoose mu mwaka 2021 ekyo mukkirize tuyozoyeze bannayuganda ffenna abasobodde crossing over omwaka guno mupya kubanga 2020 bannaffe bangi tetusobodde kumuvinga nabo abasobodde okuyitamu nga mulina obuvune oba mulumizibwa mu mutima oba bintu ensonga endala zonna Mukama abanyige ebiwundu ate abafuniddemu ebirungi kuba 2020 eryata abafuniddemu nabo ebirungi byabwe nabo Mukama tubamwebalizaako fe bawadde ekirabo ekyobulamu tumwebaza mu ngeri enjawulo kubanga tukakasa nti atuleseewo lwakuba tukyalina ensonga ekyo gwe nange ali eyo ali ku TV tukuume obuntu bulamu tukuume obukkakkamu tukuume emirembe twafunye ekyomukisa kitali kya bulijjo nti twafunye enkuba ey'emyaka 2 kubanga okubeera ddala nga omwaka guggwako okutuuka nga omupya guyingira eryadde bawanuuza nti kyalabika Mukama abadde atunaazaako maziga n'ennaku gye tubadde tulina ya COVID ng'atuwa essuubi mu 2021 bannayuganda temutta ssuubi eryo tugenda mu kulonda nga mukanange bakugambye naye obulamu bukyatambula kirungi bwembeera nawano ne Paul kuba tubadde mu kulonda emyaka gyonna okubeera ddala emyaka egiwera tulina ekisuubi ku this time round akalulu tekakyakoma guno mwaka every 5 years so toyiwa kintu tukuume emirembe tubeere bakakkamu bwe kinaagaana kuno ate tujja kuddayo abeesimbyewo mbayozayoza mwenna mbagaliza okuyita mu bululu obulungi naye nze nobumanyi owange kandidate wange muzeeyi w'enkofiira badana kuluno n'akyusa jajja w'abaana ali mu kofiira ye era yasemba wansi ku ballot paper wagirabyeko ballot paper tugimanyi bamanya ga alphabet code bagiraga sample mwazirabye temunalaba sample ze batukubidde mu mawulire so Yoweri Kaguta ati Buhalwa nini waayo eno yefuga kyendowooza nti yefuga alphabet order wendowooza yasembayo wansi okusinziira ku bitu kyalina naye bwe tutawaana wonna kasitula bakabonero ka baasi totawaana ng'oteekako olwo nooli muganda maze omuteeka mu baasi bw'olaba omuzeeyi w'enkofiira naye nga ekikulu tukuume emirembe tusobole okuyita mu kano obulungi kuba obululu bukyajja bungi ate ffe kati ffe bakuzeekuze mwana muto wange Kakande kakati naye ayingidde wembadde n'oli naye aseetuka abaseetuka mu awajja life is more for you so secure your future nsookera ddala okubuuza ku mikwano gyange yonna gye musinzidde abali ku Facebook ne platforms endala n'ensaasira abo bonna abayita mu kaseera akazibu ate nga be basinga obungi wiiki eno mu constituency tuziise mikwano gyaffe bakadde baffe bangi nga mwe muli n'omukulu Kyapambalaasi Ddungu naye kyensuubira nti mu buli mbeera yonna gye tuyitamu mbategeeza mikwano gyange nti jiganga amaziga g'okaaba gajja kusasuza busaasizi naye ate ezo entuuyo z'oyinza okubeera ng'okulukuta mu kukola ne mu kugezaako zikusasuza buwanguzi ate n'okulaba nga obeera ku ntikko buli muntu yenna mu nsi eno alina olubembe lwe olw'okulima gyonna ly'oba okutte nsuubira osobola okufuna obuwanguzi mu kaseera kano ak'ebyokulonda ke tuyingiddemuku okusalawo ku ddoboozi liriwo erigenda okutubbulula okutujja mu mbeera yonna gye tulimu nze ndi musajja wa kibiina ki National Unity Platform era nga akabonero ke nzigiddeko ka manvuuli mbategeeza mikwano gyange nti ebula ennaku ezitakyawera yadde 10
okulaba nga tukyusa ku ddoboozi nabo betusuubira nti bebagenda okutujja mu mbeera gye tulimu era nga buli wonna woba olabye akabonero akamanvuuli erinnya ne woba tolimanyi nemanyi ekyo kibeera kibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe nzikiriza nti ye pulezidenti wange addako era alinze okulayira obulayizi. Mwami Senkezi Emmanuel okuva ekira sebo mukulu Sebutiko batuliza bonna bannayuganda nzikirize masiki gye nayambadde enkwafu nnyo tenganya tuusa bulungi eddoboozi lyange naye kasita social distance weeri amanya Emmanuel Senkezi Katumba ate nga ndi Ssaalongo era bano bonna abali mu studio baba baana bange yadde nga mukulu wange James Kirobe gwe njagala ennyo ate kumpi menta kubanga ebintu bingi nnyo byakoze mu kibiina kyaffe ekyenyaale n'obugumikiriza si mukulu Kinobe tubukwebaza kubanga obaddewo ate okyaliwo. Baganda bange abali mu studio bulijjo tugamba nti kino kisobola okuggwa ate tusigala tuli bannayuganda n'olw'ensonga eyo mwenna mbassaamu ekitiibwa ku lw'abantu b'ekira ate njagala mumanyi nti Ssaabasajja Kabaka ebiseera ebisinga obungi asula kira so awo Buganda buladde entende. Mbakulisa byonna bye tuyiseemu naddala ennaku enkulu ate ne mbajjukiza nti covid waali ate covid yatta. Kweno ensonga gye tuliko eyo mu studio neebaza nnyo management ya Bukete naddala gwe mukulu Sebutiko kubanga kati emirundi mingi ng'onkyaza eri ku mpewo yaffe ey'embuutikizi ate kakati ndi mu studio. Abantu b'ekira bwe batunuulira balaba screen wano balaba omubaka wa palamenti owaabwe 2021 and beyond. Ako nako kankateekeko mbategeke baffe bwe tuyingira ekintu tuvaawo nga tulese maaka era nga mukulu Kinobe bwe yagambye mujjukire owange kandidate wange omuzeeyi oyo ow'ekikoofiira ate tukolagana buli kati emyaka 17 nga mukolera. So abantu b'ekira bukyalubanga lwa mmindi mufunye memba wa parliament anaaleetawo olujegere mubadde mubonaabona kakati essuubi lya kira lirino liri mu studio. Munkwatireko bukwatizi ebintu bingi nnyo bye mwagala ebyenguudo ebyamasomero n'ebirala temulina muntu mulala ajja bikolawo emyaka 10 mubadde mukaaba kakati ntuusi tuyaza puleza banywanyi be tugenda okubanga tuwayamu nabo ekyayali program akalulu 221 nga bwe nakutegeezaako tugenda kuba tutambulira ku mulamwa okutazaamu kakuyirwa campaign mu district 12 kitegeeza ki eri abeesimbi bunyatandike ne mwami Kenneth Paul Akambe mawulire gano manyi bwe gazze tegaabalese kyekimu nasembi okuwulira ndowooza nga Lord Mayor Salongo Erias Lupanga asazeewo n'agenda mu kkooti gaga nti yayagala okuwakanya nteekateeka eno twagala twebuuze kino ekyoga nti mu district 12 nga ne Kampala mwalidde kitegeeza ki eri abeesimbi naye kasooke tunye ku lwendo lw'amazzi tukomewo tugende mu maaso n'okuteesa tovaawo. Leero nga luwagiddwa Goodwill